nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu. Twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonzi wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba ne nvuga emmotoka ne tugenda e Mulago, nange gye nafunidde treatment ngifunye sina wala bwenzijjanjabiddwa okujja ku mulwaliro ya gavumenti e Mulago, era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe, mbasabira obulamu n'omukisa, tewaliwo okwevuma 2024 n'ekisinga obukulu siina muntu yenna gwe nsonga mu lumwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwange amasasi, naye omulabe setaani ye yakikoze bwa Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo. Singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze, naye nkyaliwo. Ereza kukyagenda mu maaso n'ekigendero ekyokumanya ani ali emabega w'ekikola kino, naye nga kitwagala okubategeeza nti bwe twabadde okugenda wabadde embeera eno twasanze abantu bamaze okwonoona crime scene eno bamaze ogikwatirira.